maybe abasinga kino bali tebakiwulirangako naye obuzibu n'okusinga bulabise nnyo okuva Kampala we yatwalibwa mu office ya president. Ekyo mulino kimanya nti Kampala KCC teyetengeredde tuli wansi wa office of the president. District endala zetengeredde, municipality zetengeredde, naye Kampala tuli wansi wa office ya president yatuwa by executive director abo mukimanyi abakozi bonna abakulembera department ez'enjawulo yabatuwa. Tulina ne minister wa Kampala n'omumyuka we era abakozi bano abakulembera ekitongole kino ekya KCC ba ID n'abalala bafuna okuyingirwamu ennyo okuva mu mukono ogwa gavumenti eya wakati. Ebiragiro bingi ebiva waggulu nabano bebawa obuvunaanyizibwa obw'okuddukanya Kampala tebeetengeredde kubanga eri wansi wa office ya president. Njagala okuwa ekyokulabirako contract nyingi ezisayiningibwa ng'ez'enguudo n'endala naye nga tezisayiningidde wano mu KCC. Tuwulira tezimusayiningibwa na Kapeeka, simanya Kapeeka oba wali yani asayininga contract nezireetebwa nga zikoleddwa ne bagamba nti idi teekako omukono gundi teekako omukono ezigenda maaso. Tulina so ekisookera ddala tugambye kyekiddako kulaba nga Kampala ava mikono gya office ya president. Yetengerere tube nga tusobola okwekolera emirimu gyaffe nga twetengeredde nga Kampala Capital City Authority etali wansi wa president. Ekyo kimu. Ekyokubiri tulina okukoppa ensendala Lord Mayor oba ba Mayor abatwala ekibuga Kampala balina okuba n'obuyinza n'amaanyi agaluma, amaanyi agabogola, amaanyi agawandiika, amaanyi agagoma. Olwaleero ffe ba Mayor kye tusinga okukozesa ddoboozi lyaffe kukuba nduulu n'omuloodi mumuwulira buli kaseera nduulu, naye ng'obuyinza bwennyini obwa Mayor obwa Lord Mayor tebuliiwo. Tutambudde mu mawanga amalala Mayor yalonda ne town clerk, Lord Mayor yandilonze ne ED n'aba nga asobola omubaako control, n'aba nga executive ye etuula n'egamba nti kitezitwagala kino kikolebwe ne kikolebwa. Sente zino kati ng'obukadde bwe twogerako ebbiliyoni 4.1 mu obukadde 10 zikoze eki? Naye olwaleero ED waddembe okunnyonnyola Lord Mayor kyakoze oba obutamunnyonnyola ddembe lye, waddembe okozesa sente nga bw'alabye nga tafunye oba oliawo nalukusa lwa Mayor ne council okutwaliza awamu. So ekisooka is to delink the office of the president from the Kampala Capital City Authority. Tuddeyo tubenga tulina independence naye nga ne ba Mayor balina amaanyi. Tutambudde mawanga amalala kikola bulungi nnyo. Singaze wano ku division ey'Nakawa nina obuyinza ba town clerk bali wansi wange baani tutuula ne tusalawo kino kye kigenda okukolebwa. Sente zikoleddwa zitya naye ekyo tekiriiwo. So nga twagala okukyusa Kampala obutakyusa bukyusa tiriyo tulese Idion Musa agenze kati Kisaka agenze kati balese obaani, ekyo tekigenda kutuyamba tunogere ddala ekizibu tukinogere ddala eddagala eryetaagisa. Nti ndowooza naye mwennyini aliko obuzibu kubanga obuzibu bwa Kampala ebizibu bya Kampala buli gyabadde abimanyi okubira ddala ku mulembe gwa Mayor Yiga nga kasasiro kizibu era kyekimwe kyalemesa Mayor Yiga oyo. Sebaana we yajja Museveni n'ayomba ku kasasiro, Sebaana n'amugamba nti enswera ziva luddawa mu State House. Kasasiro kizibu kinene nnyo eri Kampala naye priority ya gavumenti eri walala.
singa ensonga ya kasasiro ekolebwako endwadde zandibadde zikendeera enguudo zandibadde ziwangaala amataba twandibadde tugayina ekibuga kyandibadde kiyonjo n'omukka gwandibadde muyonjo amataba twandibadde tugayina kubanga abantu basuta kasasiro nazibikira emyala enguudo nezifladinga nezonooneka twono enguudo zaffe zonooneka nnyo lwa kasasiro ekibuga kiwunya endwadde nakakati tusuubira kukolera akaseera konna kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti abantu baffe kasasiro bamuteekamu nebbi kazambi omuba ekirwadde ekyakolera kakati president wawatadde priority abantu bano kuba ku mulembe gwa Jennifer Musisi bakola dda study mu 2015 ne bagamba kiteezi abeere decommissioned kiteezi agibwewo nga teri awakanya otegera bulungi nnyo era study ne zivaayo study esembyeyo ya 2021 study eyo negamba nti beetaaga million dollars asatu we baba nga bagenda kukola landfill endala nga kyetaagisa million dollars 10 we tuba nga tugenda nokukolamu amasanyalazi tumanyi batuwakola budget mu parliament KCC emyaka 7 ebadde ereeta need eyo ereeta priority ya kasasiro akakiiko ka presidential nga kalikomeninga abagiwa sente budget committee neegaana president Museveni n'agaana kubanga yakulira budget naye twewunja ennaku ezo okuba nti twaleka ekintu ekikulu ekyo naye ne tuwa loko bilioni 3 kati obuzibu buli luddawa bano abagobwa si kyekizibu ne ku Jennifer Musisi bwe twali tulowooza nti akoze naye bwatu yagobwa Jennifer Musisi bwatu we yagobwa ku luno Kisaka yagobeddwa naye nga tubadde tusaba sente ezigenda okulaba nti zikola ku kasasiro ekyo kigenda kusigala ng'ekizibu twogerera kati tetulina kuteeka kasasiro kuba ne mukono ejjudde bagamba Kisaka ne ttiimu ye gyakulembera be bebakira ku